kuvumira neza kuvumirira yenna ebifulumyemu nga social media ndinafudemu ebyo si bituufu mwendi nafudemu seta busawa munana gw'ekiro nga batubeti. Moses Kalangwa Kalisa ebyobufuzi yabitandikira mu district ya Jinja okuvya ddala mu mwaka gwa 2000 bwe yalondebwa nga ssentebe w'ekibiina ki NRM ekifo kye yabeeramu okutuukira ddala mu 2010. Ng'avudde eno Kalangwa amakanda yagasimba mu district y'e Kayunga naye n'alondebwa ku bwa ssentebe wa NRM mu district eno ekifo mwabadde okutuuka lwafudde. Kyokka ku ntandikwa y'omwaka guno omukulembeze w'eggwanga yagonnomola ku Kalangwa ekifo n'obuvunaanyizibwa okubeera omuwabuzi we ku mirimu egy'enjawulo. Wabula ne wankubadde ono abadde mukulembeze mu biki ebyo alirwawo okuva ku mitima gy'abatuuze b'e Kayunga. Onojjukira nti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu 2021 abatuuze mu disitulikiti y'e Kayunga baagwamu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga yali ssentebe wa disitulikiti eno Munanup Muhammad Fefe Kaserubogo era alondeddwa ng'afudde era ng'omubiri gwe gwasangibwa ku muguwa nga gulengejja. Abatuuze beno basambajja ekyokuba nti Serubogo yali yesse yekka nga balumiriza nti ono baali basemutte. Wano abatuuze bakiteeka ku Moses Kalangwa mbu kubanga ono baali baludde nga balwanagana olwa Serubogo okulwanyisa Kalangwa gwe yalumiriza okuyigganya abatuuze nga bagobaganya ku ttaka. Mpulira okutya mu nze okubanga okufa kutandise bwe kuti okutaliiko tusaba lipooti zikolebwe naye ate era nozinaba zikoleddwa tetugenda kufuna nze ndowooza tetugenda kusigala nga tulina emirembe muffe kubanga naffe era bagenda tukola kyekimu. Era ne bamuteeka ku muti ne babalimba yeetuze batamutte. Nze nina ennaku bwe nwambirwanye naye muganda wange kati essaawa zino takyalina kyakkola baamuyingiza mu ddiiru y'ettaka takyasobola kubeetaggulula. So the locals believe that Serubogo was killed and then his killers put a rope around his neck to make it appear like it was something else, a suicide and that kind of situation. Because, as far as they are concerned, this gentleman has been fighting greatly, fighting against land grabbers in Kayunga. Neyali minisita w'eby'ettaka Aiderius Nantaba ng'akubye olukiiko n'abatuuze e Kayunga okusalira ekibbattaka amagezi yalumiriza nga Fefe Kaserubogo bwe yali omusaale mu kulwanyisa ebikolwa by'ababbi b'ettaka mbu nga kino kye kyatwala n'obulamu bwe. Ettaka lino lye lyassa Fefeka. Fefeka baamuwanika lwa ttaka eryo. Kasajja katukadduka ne stampu ne kava mu ofiisi ne kagenda mu nju nayo. Naye ettaka nga balyagala ate nga tekalina bukuumi. Wabula ekyongo kivuddeko era twalabako n'abatuuze okuva ku byalo okwali Kyamatende, Nantololo E, Nantololo B ne C abaali bavudde mu mbeera ne bawamba ente za Kalangwa nga bamulumiriza okuzirundira mu nnimiro zaabwe ne ziboonoonera emmere. Mu kwogerako nabo abatuuze bano batutegeeza nga bwe bali boolekedde Njala Kakutiya olw'ente zino okubamalirawo emmere yaabwe ng'emisiri gya lumonde, kasooli, amatooke n'ebirala byonna ng'ente zibisaanyizzaawo. Wale yasenga na musagali ebisolo bye bisiibya mu nnimiro bantu. Omutuuze yaje yabaniidumage eka 5 ente badisindika busindike mu nnimiro ente dimazeewo emmere y'abantu. Nnimiro akasana katwite tubona olwa kolona kayina ente edo Kalangwa ntubonyebonye kulu no kulu. Mbu kyokka ejjoogo lino Kalangwa yalikola ng'akuuma bammundu era nga bwe bagazangako okumuwawaabira ate nga bakwatamu bbo. Omuntu wa bulidde buli lwali lipootinga nti ente n'agezaako n'agema ente saawa eyo ab'emundu bakuvunaana gwa kuyiba nte. Awuliriza Kalangwa niweyogereza kyakoba. Ebikolwa bino era byawaliza ne Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okulangira Kalangwa okutulugunya abantu. Nsanyuse n'okusanyuka ndisinkanye ku mwami Kalangwa asebasanyusa okulaba. Nisuse omulabako. Wewulireyo nga wogera ku bikolobero byako olowooza okulowooza omusajja mulungi. Ono yamusaba okwekuba mu mutima akume ebikolwa eby'ekika kino. Olulungi kitegeeza kirala bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi
naye nga tukkirizanya okwemira buli muntu. Kyokka newankubadde guli gutyo waliwo ebirungi Kalangwa byakoledde abantu b'eno bye batagenda kumwerabirako okuli okugabira abalimi enkumbi mu biseera by'akakuyege w'akalulu akakaggwa so nga ate ne ku ludda lw'ekibiina kye ono ayogerwako nga yeewo mu biringa enjogera y'ennaku zino mu kulwanirira n'okutumbula ekibiina kye Kayunga ssaako n'ebirala bingi. Kubanga bano babadde babakulembeze badde tebafaayo nnyo ku bantu ababeera mu edalimu. Nja kufaayo nnyo okulandira abantu kange kwetandikira okulandira ebizibu byabwe mbisootinga nyongere okulandira national chairman waffe okulandira ekibiina kyaffe kikumira. Kalangwa era yavuganya ne Haruna Kyeyune Kasolo ku kifo ky'amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda newankubadde nga Kasolo yamuwangula. Twagumisiriza munonga mutekano investigate ng'emyoga sente zikamula olukula emyoga doa Kasolo. Ono agenza okufa nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kayunga era nga muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo nga ne banna NRM e Kayunga baakumusubwa nnyo. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV. Very good.